mutunuulire kye baakoze ekibiina kya Nuupu. Gavumenti nedda mu kifo ky'abakondo kubanze Kondo gwe mmanyi yatwala ebimenya enju n'ayingira n'asikayo byagize eki byasisayinza n'okusaba esente n'okutta n'akutta zaataakuteresa n'atamakkiriza nti tozirina. Na bano be baba nga baagenze ne bamenya bumenyi ne bakuyingira ne bakwatayo ebintu ne babitwala. Kintu kya wansi nnyo, sirowooza nti ne mu mawanga agamu mpulidde nga batwogerako. Kya butategeera, simanyi na muduumizi wa poliisi nali mpanye ekitiibwa Mwami Ochola kuba ndowooza nti y'omu ku baasigalawo police and training obulungi. Naye simanyi bw'alagira bantu kugenda kukola kintu ng'ekyo. Oweekitiibwa Dan Muliika avuddeyo nga musunguwavu nnyo era azze n'obusungu buyitirivu nnyo ng'avumirira ekikolwa ekyakoleddwa ku kika ky'ab'Embogo era abadde anenya abannamagye n'abapoliisi bonna abaakoze ekikolwa kino okubeera nga baakubye tiyagaasi n'abuna bonna abagenyi ababadde bayitiddwa. Agambye n'okugamba nti olw'okubanga Bobi Wine yabadde ayitiddwa ku mukolo guno abapoliisi y'ensonga lwaki baasazeeko, naye ye agamba nti nno talaba nsonga lwaki ekintu kino kyakoleddwa kubanga omukolo gwategekeddwa bulungi nnyo nga bw'okiwulira SOPs zonna ne zigobererwa ate nga balina ne masks. Naye Abaganda tulina olugero nti omusango omukadde gwe gutera okugira ki okusala omupya. Kale nno nja kusooka kubazzaayo Uganda yonna weeyimiridde nze omu ku bantu aba bawooninga nti bino biribaawo mu 1995 nga ssemateeka gwe tuliko ateekebwa mu nkola. Era nze naleeta ekiteeso mu Buganda ekyagala okulabula Abaganda bonna n'Abannayuganda ngo batwalidde wamu. Ssemateeka eyakolebwa mu 1995 yali wa bukumpanya, teyali wa mazima, yagenda kuvaamu ebibi ne tuganda ffe kyova olaba mu Buganda mu lukiiko mwe nali ekiteeso bwe nakireeta Buganda yakiyisa nti ssemateeka w'1995 teyali wa Bannayuganda, yali w'abantu abali mu bukulembeze. Ekiseera ekyo mw'abamawulire mwantuuma Nalukalala, bwe munaddayo mu mpapula zammwe mujja kukiraba. Buli lwe mumpandiikako mwalowooza nti ekyo kitegeeza bwa Nalukalala. Kakati tutuuse okumanya amazima ne bwe siigende wala mu history nti mutegeere nti abantu ensi yonna ekwembebwa abakulembeze baba bakulembeze era tubasuubira kubanga baweereza ababaki b'abantu. Naye ekyo bakulembeze abaliwo kati tebakyali bakulembeze wabula batuduumira buduumizi. Naddala Abaganda mbakubira omulanga ffe twali tetufugwa, twali tulamulwa buki bulamulwa ne bakabaka baffe tetubakkiriza kutufuga, naye kati tufugwa buki bufuzi. Kubanga omuntu kasita omugamba nti mufuzi kitegeeza alina kukozesa lyanyi ye okulowooza akuteeka ebbali n'ekiteetaagisa lyanyi ateekamu ki eryanyi. Kakati nno bye mujja okulaba byonna ebiriwo ndowooza kambabalage example nnungi nnyo. Mwasooka ne mulwanira ne mulaba ababaka be baalwanira mu Parliament mu kifo lw'okubanga constitution yali tegira ki ekwatibwamu. Kubanga muteebereze n'abalamu ebitongole ebisatu kakati ndowooza bituba tusooka okumanya mulyoke mutegeere kye ngenda okukola. Mu Uganda ebitongole ebisatu ebikola amasiga ga gavumenti byafadde. Ekitongole ekisooka kye tulonda pulezidenti okutuweereza, tumukkiriza n'alondayo abantu banaakola nabo be tuyita baminisita. Ekimuweesa n'omukisa ogwo nti yasooka abeerondere aleme kuba na bantu bazze kumuwakanya buwakanya wabula abajja okutuula naye bategeeregane. N'olwekyo kye tuva tumugamba abalonde, naye olw'okuba twekengera nti obuyinza buteekwa kuba bw'abantu be basalawo. Abantu alina okutwala amannya ago mu Paalimenti
eteekwa okuba nga ekola omulimu gwa kubeera ng'eri representative. Bw'ebeera nga eri representative ekiikirira abantu ne babatunulamu kubanga omu ayinza okuba mukwano gwe nga naye sajja libbi lyako kyalo oyo tumugaana wabula abasigadde be baba tebalina butere ne tubaleka. Akati executive eyo emuweebwa pulezidenti asuubirwa tuula ne baminisita be ne bakolera wamu. Ate tumuyamba kubanga tumanyi Katonda teyali wattima n'addira omuntu omu n'ategeera byonna. Kyova olaba bw'oba otegeera ebyobusawo totegeera byanjigiriza, bw'otegeera ebyenjigiriza ebyekonomi tojja kubitegeera eby'engeri eyo. Singa simu zino tuziteeka mu Friday mode nga tugenda okulikodinga abalikodingisa amasimu. Kati ntandike? Kakati basuubirwa kukolera wamu naye ndowooza ekyo ne bwe sikimaleeko biseera mulaba pulezidenti ayogera ebirala ne minisita n'ayogera ebirala mwe mubiteeka ne mumawulire ne muki ne mu TV. N'olwekyo kitegeeza nti ekyo ekitongole eky'executive kyafa. Ekitongole ekyokubiri kyekiri ekya paalamenti abazungu bagiyita legislature ekitulondesa abantu abo bwe tumala okulonda abakulembeze bali bano basobole okuba okumpi kubanga bwe baba bakola tebayinza kuyita miliyoni 40 mulundi gumu mangu awo kubasalirawo ate nga ne miliyoni 40 tezisobola kutuula mu kizimbe ne sipiika n'aziwuliriza kituuva tulondayo ababaka era mulaba beegendereza buli kitundu baga nti ababaka be tunaaleetanga bajja kukiikiriranga oba buli mitwalo gy'abantu 5 oba 3 gibeere n'omubaka otya omu ne tubatwala eri ekisooka bayambe bano abali mu buyinza buli we bafunye obuzibu babeebuuzeeko bwe tufuna eggwanga lyaffe ne lifuna siringi zaalyo emitwalo 10 be bagiyambako okulaba nga bwezitemaatema mu bisaanyizo ebiriwo byonna buli kitongole ekiteekwa okufuna ate buli kimu ne kimanyibwa nti kino kiteekwa okufuna okusinga kiri kino kiteekwa okufuna n'olwekyo ekintu ekyo ne kigira ki ne kiryoka kikolebwa oba si ekyo wayinza okugwawo ekintu kye tutaateeka mu ssemateeka nga tukola nga bwe mbagambye nti ssemateeka yasoba n'olwekyo bintu biriwo lwaki yasoba kubanga ssemateeka ng'oggyeko okulimba naye mumanyi bulungi nnyo nti Odoki ne Ssempebwa baakola obukiiko obwo bwakola omulimu gwe bayita scientific kati ekigambo mutandise okukiyiga oluusi newankubadde oluusi bwe tukyogera mulimu obulimba kubanga bwe nagenda okulaba mita 2 mu takisi sirowooza nti abantu batuulamu n'abana takisi bw'oba ogipimye naye nayo bakiyita scientific naye kakati ekyaffe scientific baakola nti bano bagenda Bodoki ne bagenda mu buli kitundu bamalanga kweyanjula tuze mu kitundu kino okujja okufuna ebirowoozo bya constitution eyo gye tufunye twagala tubabuulire constitution etegeeza ki oba ssemateeka ategeeza ki ne bamulyoba biki ebibeera mu ssemateeka mulimu biki ebisaana okuteekamu n'ebitali ne bababuulira n'engeri ya kyetuyita governance ne bababuulira eriyo unitary eriyo federal eriyo bino bwe bamalanga okubinnyonnyola ne babinnyonnyola obulungi n'obubi bwabyo ne balyoka babuuza abantu mwagala ki muva mulaba abantu mu Uganda 67 ku 100 baasalawo ti baagala federal mu Uganda kyali 97 ku 100 baasalawo ti baagala federal kakati bwe bagenda okuteeka mu lukiiko luli olw'amateeka luli ssemateeka lwe mbagambye ffe lwe twagamba nti terwakolera bantu tebaakireeta n'olwekyo ekyo kye kimu ku bintu ebikulu ennyo bye baasubya kakati kitegeeza mu Uganda abantu bali abatono abaali 33 be bafuga Uganda ate bw'olwo kitegeeza beekakaatika ku bannayuganda ate buli lwe weekakaatika kitegeeza emmundu ogula nnyingi amayinja tiyagaasi byonna n'ebiddirira n'okutta notta kubanga oyagala kukanga bukanzi abantu oba tokyabakulembera oba ofuuse mufuzi kyemuva mulaba bino ebiriwo kakati wano nga bwe mulaba tuli mu kulonda
okulonda oba oli Bobi Wine oba Besigye oba ani tebali waggulu w'amateeka. Bw'aba yasobezza poliisi yandibadde mutwalira butwalizi summons nemugamba nti jangu tukwetaaga ku ssaawa 5 ku poliisi oba negenda newaranti ey'okumukwata ng'evudde mu balamuzi. Naye baleeta tanka ne baleeta emmamba ne bakuba n'abantu n'ataamanyi nalumanya ne saagiraki salumanya n'omukuba. Mubuuza nti ekikozesa ekyo kiki? Kubanga oli mufuzi bufuzi ayagala kukiisa. Mutunuulire kye baakoze kye baakoze ekibiina kya NUP. Gavumenti nedda mu kifo ky'abakondo kubanze Kondo gwe mmanyi yatwala ebimenya enju n'ayingira n'asikayo byagize eki byasisayinza n'okusaba esente n'okutta n'akutta zaataakuteresa n'atamakkiriza nti tozirina. Na bano be baba nga baagenze ne bamenya bumenyi ne bakuyingira ne bakwatayo ebintu ne babitwala. Kintu kya wansi nnyo, sirowooza nti ne mu mawanga agamu mpulidde nga batwogerako. Kya butategeera, simanyi na muduumizi wa poliisi nali mpanye ekitiibwa Mwami Ochola kuba ndowooza nti y'omu ku baasigalawo police and training obulungi. Naye simanyi bw'alagira abantu kugenda kukola kintu ng'ekyo. Kubanga bandibadde bagenze ne search warrant, bagiyita search warrant, warrant eragira okunoonyereza. Ate bw'otuuka wali omuntu gw'onoonoonyereza omubuulira nti bannange nti ekindeese wano baŋŋambye mulinawo kino ne kino mugire tubagire ki tubaaze. Era omulamuzi bw'ati bw'agambye olukusa lwe luno. Ate buli ky'onoonya n'okifuna okiwandiikako. Naye okumala okukola ebintu ng'ebyo ebyabadde ng'eby'omugwi w'eddalo ate n'ojja otegeeza abantu twasanzeeyo uniform, ani amanyi oba gwe wazitutteyo? Twasanzeeyo kino, ani anaakukakasa nti bye wasanzeeyo byebyo ebituufu? Kubanga tewayise mu mateeka matuufu. Kati gavumenti yemenya amateeka ag'obuntu. Kyekimu kye kyatuuse ku bataka. Munnaabwe mutaka bunnaabwe abadde abakulembera emyaka 7 yayagadde bagendeyo bamugireko bamwebalizeeko Ssaabasajja naye asanyuke kubanga aweereza omulimu emyaka 7. N'agamba nti kino mujje bannange. N'akwata amateeka ga korona gonna. Buli eyayingidde teyakoze nga na wano amazzi wano ndowooza tegaba mazi oba gaba mazi ne sabbuuni. Abamu mbalaba temulina na gundi. Boli bonna baabadde balina ne maasi. Ate ne bwe nalabye ekidaala nga batudde mu mabanga agagira ki agabamala. Ndowooza abamawulire mmwe mwabitulaze ku TV. Naye omuntu n'agenda abakubamu tiyaggaasi. Ensonga nti Bobi Wine yabadde wa kugendayo. Kakati ate emabega awo mujjukira mwatuleetera amawulire ku media ng'omukulembeze waagamba mulina ekigambo mu abamawulire kye mukolako ettima naddala biringa 2. Ekigambo tribalism temukinnyonnyola abantu. Okusooka Lungereza majority 80% mu Uganda tetutegeera Lungereza ne mugenda ne mutakinnyonnyola. Oli najja abaga nti ebyo tribal ne mukankana n'okukankana nti oli yakoze ekisobyo. Tribe bunaginoonya ndowooza ne bwe bunaagenda mu Oxford kubanga oluzungu lwayo mujja kusanga busanzi nti ye group of people abantu abali awamu abalina obuwangwa abalina olulimi abalina ne bwe babasanga. Buli bwagamba nti njagala Bateso togenda Tooro. Era buli bwagamba nti njagala mu Irish tojja kukkirira South Africa kubanga kiki ekitegeeza kyali Katonda kye yamukola we yamuteeka. Kitegeeza nti oli bwe yeegaana eggwanga lye abanga ne bw'oneegaana kitaawo n'ennyoko. Era sirowooza nti omuntu ayeegaanye kitaawe n'ennyoko ayitibwa mutegeevu. Nze ndowooza nti be muntu aba tumubuusabuusa obutegeevu bwe. Naye pulezidenti yennyini yayima ku TV ku ezo media zammwe ze mutuweereza n'atugamba nti bino ebyeyita ebiganda neki. Kakati bw'omala okwogera ekintu ekyo ne tulaba kye wakoze omutaka kitegeeza Abaganda tetukyayagalibwa mu Uganda. Twajja kumalibwawo. Ate bw'otunulira n'ebintu nti ttaka ly'e Buganda lye basinze okubba mu ngeri zonna eritakyalina ate nga ffe twalina amateeka mu y'ettaka agasinga okuba amalungi ennyo nti buli kintu kyaliko omutendera mw'oyita n'olitwala. Bw'olaba nti n'emirimu tesirowooza nti tukyali gundi
ky'omutaka omuyinza okugenda n'okuba n'omutaka kubanga muzzukulu we ajja kgendayo n'omukuba tiyaggaasi. Nawulidde beetonze nga Katikkiro ayogedde, naye Katikkiro teyeyagadde kubategeeza nti batumalawo bumazi nga Buganda. Nze ku maapu sikyawulira nga batuyita Buganda, batuyita Central Region. Bwe ngenda ne bwe mba ntunudde mu Luzungu ndaba nga naye akituyita Central naye musiru. Kubanga nze mmanyi nti tusimba ku Tanzania, twabadde mu center nga tuva eri wansi Tanzania. N'olwekyo mumbulire ekigambo ekyo, nandowooza nti Central kiba wakati, naye tetubeerangako na wakati. Ne muwulira ebyo byonna babeereese kutulaga nti tetusaana kulaga nti tuli Baganda oba tuli gundi. Ate nga ffe tulowooza nti amawanga 15 ge gakola Uganda ne bagateeka ne ku paalimenti, mweraba amawulire nammwe mbakyuzinga. Temugalaga bantu, simanyi oba kati bagasanguddewo kuba baliyo bye bakyusa. Mawanga gaali Kigezi, Ankole, Buganda, Toro, Bunyoro, West Nile, Madi, Acholi, Teso, Lango, Karamoja, Sebeyi, Bujishu, Bukedi ne Busoga. Bwegali ne ambulemu za ensi eyitibwa Uganda kwe kutondebwawo. Uganda Katonda tagikolanga. Terina lulimi, terina buwangwa. Ffe twatula ne tugamba nti tunaakolera wamu. Bwe tuba tunaakolera wamu, siraba muntu waava n'agenda akuba ne babishopu abali mu kusaba. Era kyonna kirabye nga kyakutulaga nti tebakyatwetaaga mu Buganda. Ekirala baatukolako ettima, endagamuntu temuzikyalenyenga. Baatugamba tukujjuza birth, registration, naturalization, presumption. Ebyo ebinaku mmwe abali wano mwenna bwe muba muli Baganda oba bannayuganda abatoolo abakyoli abaani tekuli kitukwatako. Ffe twandibadde by descent era tuteekwa kubeera by descent. Ffe tuli indigenous. Ziri baziyita acquired citizenship. Nammwe mukimanyi nti abaana baffe bagenda eyo Bulaaya mu America nawa bwe batuuka eyo oli bwalwayo ne bamusanga talina mpisa mbi ne baga nti emyaka 3 giweze talina mutawaana asaba obutuuze ne babumuwa. Wazaaliddeyo n'omwana ne baga nti birth certificate yeeno erandani eba yagindi ne bamuwa obuti obutuuze. Abamu babeera ng'oli yajja temumanyi ne gye yava naye nga si bwa bulabe egi mu ggwanga ne mumunaturalizinga ne mumufuula munanka. Ebyo ebintu ne babituteekako abamawulire mu Afirika. Nali mbigambye omugumu eyavaako mu Law Society Gimala n'agaana okuwaabira gavumenti. Nentunuulira bannayuganda kubanga ffe bwe tuyitirira kuba bannalukalala buli kimu toteekwa kuvaayo. Era kyemulava mulaba nti zirina ne expiry date. Mbuulira lwe ndikoma okubeera Omuganda. Kutunze ndowooza ndenda kuba ni Muganda n'entaana yange gye ndibeera balimba bandifaalinga ng'Omuganda. Ezo zonna ze mulina baba bajjako obutuuze. Bwe nsoma amateeka ga UN aga 207 agalaga omunansi yaani agaliko indigenous zonna ziri 46 resolution zisupportinga munansi. Ekitegeeza ffe tuyinza n'okubeera deported mu nsi yaffe. Bwe bali deportinga teriyo nsi ndala erinclaiminga. N'olwekyo either banzita oba bateeka eyo mu makomera gaabwe. Ebyo byonna bivudde ku kubanga tetuddayo kutunuulira principles zaffe nti ssemateeka gwe tulina takola era kyemuva mulaba bino. Kakati bwe bagenda okulonda kyandibadde kintu kyamagezi kubanga bwe tubeera nga tuli miliyoni 4 tulina okufuna abakulembeze. Tulina okulonda be tulabye abalina ebisaanyizo. Si lwakuba batusinga nnyo naye bayinza okuba nga Katonda kuba bino birabo bulabo Katonda yabigira ki yabigaba. Munnammwe omu abasingako ne mumulonda ne mugaa tumulonze ajja atuyambe atukulembere. Ni bwe tuba nga tugenda kulonda twandibadde tukubaganya na birowoozo. Naye ebibiina byonna ebiriwo wano bye muyita ebibiina by'obufuzi nze byempita clubs. Siziyita bibiina bya bukulembeze kubanga ebyobukulembeze si bwe biyeeyisa. Naye owulira buwulizi twagala tugende tujja kugira takubuulira kiki kyagenda okukolera. Uganda eyimiridde etya tudde bwe naakulonda ogenda kunayo otya. Ate baabagamba n'okuwala n'ekigambo byafaayo. Simanyi muntu mutegeevu akyawa byafaayo. Nze ndowooza omuntu yenna anaategeera asooka kumanya byaliwo
n'amanya ebiriwo n'ateekateeka eby'omu maaso. N'olwekyo nze ndowooza nti bano abaana ba Nkobazambogo lwaki bazze wano, nze nali nabagamba dda nti tubeera bannayuganda lwakuba tuli baganda, ye proof. N'olwekyo be bawanjaga ne balaba nga baakubye ne bishopu, era ndowooza mukirabye nze sinnabayita nabadde ne bagamba nti ajangu tulina okwebuuza naye tetujje ne tuzze na bano. Babaleeserwa kubalaga nti banyiivu kubanga bye nali mbabuulira either bisobu oba si binankani. Ensi tetuyinza kujaagala, era kyemuva mulaba guno gwe mulembe gwe batugamba nti temulina, mu luzungu bakiyita patriotism. Ne babagamba nti mugire eki patriotism temugirina, tujja kugisomesa. Ani akusomesa okwagala n'ennyoko ne kitaawo? Bw'ozaalibwa otandika butandisi n'olaba nga buli okulira mu ngalo ze yafaayo ku kino, olina amazzi tolina, ne bigenda mu maaso. Naye tetugira ki? Kuba tulina gye tuva. Njagala nnyo omuntu yeeyagale. Mwe mwenna mwendaba wano muli bato, naye ffe we twakulira. Nze ne bwe nali mu ssomero nawummulira enkole, nawummulira ne Bugishu. Ng'ate sigenda ng'omwana omulalu nti nadduse bwaka, bakkiriza n'okukkiriza ne ŋŋenda ne mukwano gwange nti ngenze kuwummulira Akyoli. Ne ŋŋenda n'ogwanga, ne ŋŋenda ne waba Masiko wali egindi Gishuma Ebudadiri. Ne byonna nagendanga bulungi. Naye nga twagalana, naye ng'ate amawanga gaffe gagize eki, gonna gamanyiddwa. Togenda kugamba muno nti toli mwalu, toli muki, naye tewaliwo kinyoomesa. Buli muntu asaana okussa ekitiibwa mu munne. Kala mujja mugiraba gye babonyaabonyezza okuva ku muzungu. Yagirekanga eri nga zzu. Kulaga mbu bo be babakuba ebifaananyi nga tebambadde bulungi nga ffe. Abagendeyo nga bagamba nti mulabye adventure eri gye tubadde mu Africa. Naye kaakati twandibadde tugize eki, tutereezezza ebintu ebyo ne tuva mu kintu ng'ekyo kya bujoozi. Kaakati nze nandikoze apiiru nti ekisooka tugenda mu kulonda. Naye nze ndowooza ne gavumenti gye tulonda esaana ebategeeza. Twandigisabye ekole emyaka nga 2-3 gyokka tutereeze ssemateeka. Kubanga ekyetaagisa kwe kuddayo tutereeze ssemateeka.